tulina bye twawangudde mu kulonda kuno okuwedde. Twasimbawo ababaka ba Paalamenti 88 okwetoolola Uganda yonna. Ababaka bonna bamazeeko bulungi. Waliwo ebibiina by'obufuzi ebitaamalako ebyasimbawo omuwendo mulala bigenze okutuuka ku kulonda ng'olwokaano lusigaddemu omuwendo mulala. Democratic Front be twasimbawo bonna bamazeeko bulungi. Ekyokubiri kyetwakafunamu ebitundu kumpi 9 ku 10 ku babaka baffe 88 abeesimbawo byakutte namba 2 mu Lungereza kye bayita alternative choice. Twakutte ekifo nga bannayuganda bagamba senga ono tabaddeewo mwe betwalironze. Kati twesiga quality gye twateekawo ate bangi kubagamba nti batuwangudde quality yaabwe omutindo gwabwe gubuusabuusibwa. N'olwekyo nga alternative choice tumanyi nti we tunaatambulira mwaka nga gumu nga 2 tujja kubanga tutandise okujulirirwa nti gwe twaleka ye yali badde omutuufu. Kati awo mu myaka 5 tujja kuba tubenanya ng'olutto ow'ettulu. Kubanga ng'oggyeko omuwendo gw'ababaka abangi okusimbawo, twasimbawo omutindo gw'ababaka abangi. Ate wonna tugenda kusigala nga tuli active gye tubadde. Banaffe abaga nti bawangudde nga nabo bagamba nti bali active gye bagenze, naffe tusigale nga tuli active we batulese. Tewali kuwanaanya omutindo gw'ababaka baffe, bakandideti baffe. Mu mwaka gumu mu myaka 2 gujja kuba gwejjusisa abalonda obubi we balonda obubi. Tumanyi president ajja kubabuulira waliwo abangi ebyalangiriddwa nga si bye birina okulangirirwa, naye n'ebyo ebirimu ng'abalonzi be basazeewo ffe ne batuwa alternative choice. Omutindo gwaffe bajja kwongera okugulozaako ne bwe tunaaba tetuli mu Paalamenti. Bajja kujulirira nga tetuli mu Paalamenti naye bajja kutulonda ng'okulonda okuzzeeko kutuuse, oba ne ba by election oba ne ba general election. So bye njagadde okubabuulirako. Naye okubaga nti president abuzaayo eddakiika 2 ayingirewo nga kidaki. We scored even when we didn't win in the last parliamentary elections. We had across the country 88 candidates for parliamentary positions of leadership. About 90% of them were the second choice. To us, that is the score. We became the alternative choice to the voters in those particular constituencies. We have urged our candidates to remain active in their particular constituencies, in national politics, and as the alternative choice, we have no doubt, whether in by-elections or in general elections, we are going to be winning next. We have the best quality. At times, voters don't necessarily consider that. But when active business begins, we shall prove winners wrong, that we are the best choice alongside them. Secondly, we are very proud of our candidates as the Democratic Front. We had 88 of them across the country, and all of them campaigned up to the last day. We have had other political parties that fielded candidates and either withdrew from the race or crossed to their opponents, to other political parties.
That was not with the Democratic Front. To us, we are very proud of our candidates. We believe that was a score. We know there is a difference between scoring and winning, but we have had 100% scores. Even when we didn't win 100%. We are still remaining active in politics. Our candidates will remain active in politics in their particular constituencies. Ladies and gentlemen,